Yesu yali ayigiriza omusajja yaliko diamond najja ekibuzo nga kigamba nti omusajja ono kyali kigenderere nga azze kutaataganya kusinza oba yagamba nti Yesu Kristo ono diamond ono andiko Yesu ono asobola okumuwonya ku bibiri kiki ekyali ekituufu. Nze ndowooza bwenti ku musajja yaliko diamond okujja kwe mu kkuŋŋaaniro awali abangi awali ne bali ab'amateeka abalina endowooza zaabwe ku Kristo kwali kwa kugulumiza linnya lya Katonda for the glory of the name of God nti bw'agoba diamond ne baga nti nekyakisobola abalala n'okukkiriza ne bakola ki ne bakkiriza ate n'ekirala nti ne diamond emumanyi kuba description ye yagambye nti otwagaza ki gwe Yesu omwana wa Katonda gwe Yesu ow'e Nazareti omwana wa Katonda n'okumanya nti ne diamond zimumanyi nti mwana wa Katonda kati mufe mubaamu abuusabuusa nti owaayi ne ziri zaamujuliza nti mwana waani wa Katonda. Tuyanzize ekyo kikakasa bukakasa nti Katonda buli kyomukasukira akijjamu n'akikozesa omulamwa ne guvaamu. N'oyo omwami yali omu ku baali mu bwetaavu. Webale nnyo. Era njagala okujjayo wano. Olunyiriro lwa 23 agamba nti amangu ago mu kkuŋŋaaniro lyabwe mwalimu omuntu aliko dayimooni omubi n'akaaba. Waliwo abantu abayingira mu makuŋŋaaniro naye nga ze n'ebizibu byabwe n'ebizibu bye kati obwetaavu bwe Katonda naye teyabuleka. Tugende mu Yokaana essula 5 olunyiriro olusooka paka ku lw'omwenda. Yokaana essula 5 oluvannyuma lw'ebyo ne waba embaga ey'Abayudaaya Yesu n'ayambuka e Yerusaalemi. Naye mu Yerusaalemi awali omulyango gw'endiga waliwo ekidiba kye baayitanga mu Lwebbulaniya Besayida nga kiriko ebigango 5. Mu ebyo mwagalamirangamu ekibiina ky'abalwadde abazibe b'amaaso abalema abakoozimbye nga balindirira amazzi okubimba kubanga malayika yakkanga mu kidiba mu biseera ebimu n'abimbisa amazzi oyo yasookanga okugendamu ng'amazzi gamaze okubimba yawonanga obulwadde bwe yabanga nabwo. Ne wabaawo omuntu eyali n'endwadde nga yakamala emyaka 38. Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde n'ategeera nga yakamala ennaku nnyingi n'amugamba nti oyagala okuba omulamu. Kati sooka komaawo ansi entuufu yalibadde ki eri obvious Musumba Kakembo nti oyagala okuba omulamu. Njagala sebo. Katulabe omusajja kye yaddamu. Omulwadde n'amuddamu nti ssebo sirina muntu ansuula mu kidiba amazzi we geeserera nze bwenjigira omulala ng'asoose okukkamu. Yesu n'amugamba nti golokoka weetikke ekitanda kyo otambule. Amangu ago omuntu n'aba mulamu ne yeetikka ekitanda kye n'atambula. Mukyala Kabiito ffe tulabye nga ansi eri obvious nti njagala okuba omulamu naye kikyamu ky'omusajja ono kyalina ekimuleetera obutaddamu ansa ffe gye tusuubira nti gye yalizeemu nti sebo njagala okuba omulamu. Ndabawo engeri 2 ezimulemesa okuddamu ffe kye twandirowoozeza. Ekisooka obwesigwa bwe bwali mu mazzi gali agabimba ng'amanyi nti kasita ngatuukamu bappa nga mponye era kyakkiriza era bwe bamubuuza nti owange oyagala okuwona nti amunanga amazzi gagenda okubimba ng'abalala kuba kye kimuli ku bwongo. Ekyokubiri yali tamanyi Kristo kubanga ennyiriri eziddako baga nti yamala kumulaba walanaga nti ono Kristo najjukira nti ye yamponya n'alyoka amutegeera. Mpeera ku Musumba Kakembo akazindala kikyamu omusajja ono kiki ekimutuusa ku mbeera obutaddamu ansa gye tusuubira eri obvious. Mukyala Kabiito abadde atuwaddeko ansa 2 nga naye nsaba ombuulireko kiki ekireetera omusajja ono obutaddamu
kye tuyita obvious answer nti yes. Ekyamuleeta wano uno wali essuubi lyokka, essuubi ly'amazzi kukola ki oba ekyo kyabeererangawo ddala oba tekyabeererangawo ddala tetumanyi. Kyamanyi amaze emyaka 38 n'abaasooka okumuyambako gye byatandikira babivaako dda, agenda okwekulula okutuuka wali nga abantu nga 30 baasooseeyo dda ate bawonyaako. N'olwekyo yaggwamu essuubi, tayinza kukiddamu ngo okuddamu nanga nti njagala, kyandibadde kiraga nti alina essuubi naye takyalina muntu lyamukendeerako. Mukadde kiwanuka ndiwo tulabye nti yalina kuddamu ye naye si bwe yaddamu. Naye Yesu kiki kyeraba mu musajja ono yadde teyaddamu bulungi nti ye naye Yesu n'amuwonya? Kiki kye yamulabamu? Ensooka nze kuddako mabega. Yesu amanyi abajja ku kidiba ekiba kibaleese, si wewa babaze kukola ki? Kuwona, kuba balamu. Lwaki Yesu abuuza omusajja ono nti oyagala okuba omulamu? Ate Yesu nga yalina obuyinza obusobola okubeeza omuntu omuno omuki, yandize ku kidiba nga tayagala kubeera mulamu. Kitegeeza nti Yesu waliwo oluusi ebibuuzo byatubuuza twekakase. Tukole ki? Twekakase, tutegeere. Naye ekisinga okunnuma ku musajja ono kyali kimu, oba ekibuuzo kye kyenzira musebo. Singa okunnuma ku musajja ono nti omusajja ono musumba nga bwagambye essuubi lyali mukoze eki limuweddemu. Naye waliwo experience gye nafuna ey'obulumi obumu obwannumako. Nengamba singa obulumi obwo obwannumako nga butwala emyaka 38 nga bwe bukuluma bwe butyo, essuubi oba tokyalikola ki? Era oba olindirira kimu kukola ki? Kufa. Ono omusajja y'ensonga eyamuleetera okuddamu ekibuuzo bw'atyo nti wenjagala okuntwalira mugundi mu kidima nga bankoze eki? Bansooseeyo. Omusajja ono obulamu yali abwagala naye ng'essuubi lyamukola ki? Lyamugwamu. Kyala Kabeeto, Yesu kiki kye yalaba mu musajja ono n'amuwonya? Yesu kye yalaba mu musajja ono n'amuwonya ndowooza y'engeri ya Kristo gye tuliko. Bwe tusomako mu Matayo 9:35-36 nti Yesu bwe yali ng'ayita mu byalo ne mu bibuga n'alaba abalwadde bangi abakunzibwa abakazita n'abasaasira. Kakati bw'ajja eno ku kidiba asoose kujja mu bo, he mingled with them, n'alaba ndowooza mu baaliwo ng'ono alabika yali asinga okuba obubi, n'amusaasira. Bwe yamusaasira n'akola ku byetaago bye. Kitegeeza nti bw'amala okukola ku byetaago bye, bwe tusoma mu nnyiriri eziddako awo ze tutagenda kuyitamu olw'obufunda bw'ebiseera, awininga confidence y'omwami ono, oluvannyuma n'amusikiriza okujja gy'ali. Tweyanziza koze nange kyendabawo yabulamamu desire y'okwagala okuba omulamu. Wabwe yamubuuza oyagala okuba omulamu n'amuwa ansa nti mba njagala okgenda, ate ne bansookayo. Mukama n'amulaba nti ayagala okukola ki? Naye ng'alaba tewali ssuubi, naye ng'ayagala okukola ki? He knew the intention. Sebo bagamba. Yes sir. Nti obuyambi buno bwe tuyigako mu lesoni muno eri ababuwe ne butabagasa ngono nga yuli yawulira bwetaaga, yawulira busuubira. Naye n'amamaka abalina amaka gatabuse, bw'ofubutuka eno n'omala gagenda bw'ogenze kuwa magezi kutawulula totera kufuna mu kintu kyanjawulo nnyo nga bwe basituse oba omukubo najja naga ntufa tuyambe tuwe ku magezi n'obuyambi bwe butyo bufaanana eriyo atajja kubufunamu kubanga ayita bwetaaga.
Yesu kyababuuza, do you really want to? Do you recognize your need? Do you recognize it? Bw'onzikiriza nyongereko katono. Yes, sir. Nakolako busamoni mu COVID. Omusajja oyo. Nenewunya Mukama Katonda affe wakisa. Omusajja asuubira kufuna muntu anamusuula mu kitiba. Yesu alina plan eri much more convenient. Enyangu ennyinyi yakusitula busituzi kafalisoko. Otambula ogende. Mu kifo bubandirindidde. Amazzi mukaaga anti musajja gy'omulugu mu mwaka. Obadde yala kunyambako nti ye. Ebyembi yajja wiiki ewedde. Kakati tojja kuddaanga wayise mu Novemba omwaka ogujja. Naye bonoba okubeera wano kubanga bonomvaako sijja kuddayo kulabako. Tulina okukola pulaani y'okulya emmere n'ebiringa ebyo. Pulaani ya Yesu yenene nnyo okusinga bye tulowooza. Resources empitirivu. Yamugamba nti situla tambula. Nasitula n'atambula. Tweyanziza. Ate Musumba yandisobodde n'okubimbya amazzi emirundi nga 7 awo 7 ne bavaawo nga bawonya. Wabula neyawo akabuuzo. Akabuuzo kembuuza. Ku bwesedde bw'abantu 10,000 abalugirira kino. Why this one? Saakitegeera bulungi. Ate ng'ono nti Yesu n'akitegeera nti aluddewo. Yakitegeera atya? Yakola kanisa ki? Why this one? Ebyo ne mbimulekera. Bwe tweyongerayo Musumba, muzikirize tugende olw'obudde. Tulaba nti Yesu ebiseera ebisinga yabimala nga obwetaavu bw'abantu bwakolako. Nga bwe tulabye obuli physical, byonna yajja nga abikolako. Obudde bwe yamala nga ali ku byetaago by'abantu bwasinga bwe yamala nga abuulira. Kansoke wa Musumba Kakembo, lwaki kye yakola ekyo okufa ku byetaago bw'abantu nako kwali kubuulira? Iwe kuba kwali kubuulira yali abuulira ki? Yali ayigiriza ki? Number 1. Sitaani eyavaako ebizibu yavulana Katonda muggulu ekiro kinajja ku nsi. Katonda si mulungi, si mwenkanya, ateekawo amateeka agatakuumika. Sitaani omulimu gwe gubadde kusiiga Katonda nziro. Naye teriyo ngeri emu esiga Katonda nziro ng'engeri y'obulumi. Ku nsi kuno atukubye omuggo, atukoze eki. Olaba ne Yobu, Katonda asimattuke. Yobu yabuuza Katonda ekibuuzo nti gulina amaaso agalinga gaffe. Omanyi olulumi wempitamu, do you have any question, any idea? Nga leera ne Yobu atabuse. N'olwekyo Katonda afuba okulaga nti si avaako obulumi bwaffe, si avaako okukaaba kwaffe. Matter of fact, wendaba mukaaba nnumwa, wendaba obulumi obwo nange mpulira bubi. Naye pulaani nagikola dda, naye olunaku lwaleero natuukirira. Meka nkuwonye, nkuweeko deposit, omanye ebijja bwe biriba. Beerako bulungi. Oba bakulabireko. Kendeeza ku bulumi. Najja n'akendeeza kubanga ne Lazaro gwe yawonya yafa. Naye yamuwako deposit. Kiri olunaku olujja. Bino byonna byendibiza buki. Yemu ku nsonga lwaki. Nolekye nekino ekyokuwonya kusomesa. Ku Katonda bwafaanana n'embeera ze. Katonda si yatuleetera endwadde, si yatuttira abantu. Siyabuza sente. Kyeva ngamba abali malwaliro, abalumizibwa n'abalina ebizibu ebitali bimu, nti Katonda wabiraba era alumirwa wamu nani naawe bw'otomuvaako. Okuba kinnuma Musumba kyava okwogera buli goza Mukama Katonda atukubye omuggo yatuggyeko gundi
ngamba nti banna yensonga lwaki omusajja omu yayogedde eggulu mbu obuwanga akawanga onookaddawo akamaze emyaka 5 basebo katonda waffe omuntu bwafa aba afiiridde ddala n'amuwummuliza ddala emirembe okutuusa lwalijja amukole ki amutwala ate akikola lwa buki lwa bulungi bwo katonda tatukola bubi mpozi nange ekirala kyenjigawaawo nti lwaki yatwala obudde bungi ng'akola ku needs okusinga okubuulira nti needs zino zibuulira nnyo n'okusinga ebigambo ebibuulira nti bwe ngenda nenkola ku byetaago by'omulala ngenda okumubuulira ku Yesu ng'olwedda ninamu confidence nga Yesu gwe mmubuulirako yamulabye dda mu nze bwe mugamba nti Yesu kwagala ng'okwagala akundabyemu Yesu wakisa naawe akwagala ffenna atwagala kiba kyangu omutwala eri Kristo kubanga ye ultimate goal yaffe nga tuketaringa for their needs. Toyanza tulaba nti katono nnyo Yesu Kristo lwaki yakola nnyo ebikolwa kubanga ebikolwa byatuleeteranga ffe okubeera involved mu kukola kwe nti tulina naffe okusalawo kwaffe eri Kristo tulyoka tufuna service ye gye tuli nono omusajja yali ku kidiba yalina okusalawo kwe okwokwagala okukola ki okuwona Katonda n'asobola okukola ki okumuwonya so ebikolwa bya mukama waffe Yesu Kristo bitu involvinga nga ffe abantu tugenze maaso Yesu Kristo tulaba nti needs oba ebyetaago by'abantu byakolako teyakolako bamuliraanye bokka naye n'abali ewala batalinako Luganda abataali Bayudaaya kati twagala tugende mu kyamateeka olwokubiri essula 10 olunyiriro lwe 19 ne Baleevi 23:22 kyamateeka 10:19 kale mwagalenga banaggwanga kubanga mwali banaggwanga mu nsi y'e Misiri. Baleevi 23:22 era mwe munakungulanga ebikungulu eby'ensi yammwe tomaliranga ddala kukungula nsonda za nnimiro yo so tolondanga ebyerebwa eby'ebikungulwa byo onoobirekeranga omwavu n'omugenyi nze Mukama Katonda wammwe. kade katusomeko ne mu Bayibuli eno endala bwe munaakungulanga bye mulimye mu nsi yammwe temukunguliranga ddala kumalayo na bya ku nsalosalo za nnimiro zammwe era temuddenga mabega kulonderera ebyo ebisigalidde mubirekerenga abaavu n'abagwira nze Mukama Katonda wammwe. Musomba Kakembo oli mugwira ozze Misiri toyina kyakulya naye olabye polisi eyo ekola nti baba bakungula balekeramu abaavu n'abagwira kikuwa kifaananyi ki ku Katonda? 1 ekyokubiri gwe kikukola kitya? Nze kimpewula ng'omugwira sina mulimu sina sente naye nfunye ekyokulya nina ate olwaleero nakifunye wa Dennis nagenze mu nnimiro ye ng'agize eyangobye enkya ngenda wakuteesa ogenda okizula nga yenkola ya wano nze kimpisa bulungi nnyo naye kimpaliriza okubuuza enkola yammwe enkola yammwe gaffe teriyo niwamwe mwagijja wammwe nti affe Katonda affe yatuyigiriza nti ebintu byonna bibye ettaka lirye n'ensi yonna yiye naffe abantu bwe tukola sawo kinjigiriza nnyo Katonda oyo naye ebyakabi ndi mmala nfuna omukisa n'envaayo
nenva mu buwoolo obwo nenterera ne bampa ne political asylum nenkuba akalulu nenvayo nenfuuka erosi wano yinza okwerabira ebizibu byange binayitamu ng'omunnamawanga ate netulugunya bannamawanga bubi nnyo n'okusinga bazaalirano. Yesu kyavudde agamba nti temwerabiranga nammwe mwali bagwira. Kyala Kabita nti ekikolwa kino nga musumba bagambye nti ono gwe kikoleddwa kimukola bulungi naye ate kibuulira n'enjiri kubanga nnyinza okukiraba eno nenjagala nkitwala ewaabwe oba ne interest yange webanga nti Katonda waffe yatulagira nti munjigire ku Katonda wammwe. Tulaba ne yakikolako mu Bayibuli. Yes. Mu Ruth essula 2. Ruth yali mugwira. Bowazi yakikola. Ruth ne kimukolako bwe kyamukolako ng'alaba ebintu byeno byanjawulo okusinga ebyaffe eri Moabu. Kati nze bwe mbanga ndi Moabu nange mbanjagala sengukira Isirayiri kubanga olaba naffe abagwira bakola ki batufaako mission nebanga ekola ki egenda mu maaso. Mwami Kuteesa ekintu kino oba ekikolwa kino akiine nze netadde mu kiti neŋŋamba kati singa nze mu abundabunda nenyingira mu bantu nga n'olulimi lwabwe terukwasa bulungi naye mu kuva gye nvudde mbutuufu mba ntambula naye nina ebizibu bingi neetaaga okukkakkana. Kino kyokka kindaga nti ekikolwa kino newe mba sinnayogera naawe newe sinakutegeera nnyo kirina engeri gye kindeeta gye muli benzizeeko neŋŋamba nti bano abantu nsobola okukkakkanirawo wano ntandika okuva mu ndowooza endala n'ebizibu byange byonna nembanga bitadde ebbali nentunuulira omuntu akolaganika naye kubanga alina system esobola okundabirira nganze ng'ate tanneetaddeeko nnyo nti nno kakati munnange jangu mu maka gange nze nnina okukola ki okukulabirira ntandika okulowooza biki ebinaddirira naye bweba ye system ngamba nti wano bano abantu baliwe bati ngenda nekone wali nawo nga kyekimu nebuuza naye ewaffe lwaki bannange lwaki mwe mwatuuka ku kintu kino awo nno ntandika okuwulira emirembe negyenzize ntandika n'okuzuula emirembe gino givaawo awatuufu yenjiri amawulire amalungi siwe waawo waliwo baganda baffe abalowooza mbu endagaano enkadde mbu yavaawo mwali mubawuliddeko naye endagaano enkadde bwebanga teriiwo n'ebyempya biba tebikola ki kubanga ogenda okutunuulira endagaano enkadde ennyonnyolo bwa Katonda n'okufaayo kwa Katonda eri abantu be oba bannamawanga oba Bayisirayiri. Kikwewuunyisa mu Zabbuli ey'ekikumi olunyiriri olw'omwenda yagambye nti Mukama akuuma bannaggwanga awanirira atalina kitaawe ne nnamwandu naye ekkubo ery'ababi alivuunikira ddala. Katonda oyo afaayo eri bannamwandu, afaayo eri abaana, afaayo eri buli muntu ye namunaggwanga avudde gy'avudde, abagudde mu bubuudamu, abazze nga banoonya obubuudamu ewuwo. Bwe batuuse ewuwo bafunyeeyo kye beetaaga, abazze nga bayitaayita olw'embeera ezitali zimu, bwe bazze bafunye oba naawe bakubye bukubi mabega. Yesu kyatugamba kye kino nti ng'abaana ba Katonda kitukakatako okufaayo eri abo abali mu bwetaavu. Nemu ku nsonga sebo tokeera nkya nayagala kufuuka munnaggwanga egindi. Yusufu teyakeera nkya n'agamba ngene nfuuka munnaggwanga. Yakobo teyakeera nkya
waliwo embeera ezaaliwo. Olwaleero gwateredde ali emirembe, ali ewuwo ttaka lyo mu kibanja kyo, tomanya nkya gy'onoobeera. Embeera ziyinza okujjawo enkya ng'oli munoonyi wa bubudamu. Ojja kabira Katonda y'omu nabali gwe banoonya. Tusomba nga tumaliriza, twayiga nti tulokolebwa lwa kisa, lwa kukkiriza, so si lwa bikolwa byaffe. Ebintu bino bye tukola, n'ogenda owadde omuntu ebyokunywa, omwambaziza, nga bwe tusoma mu Matayo 25 olwa 35 okweyongerayo. Ebintu bino bikwataganira bitya n'obulokozi? Nali nsoma mu secondary school. Twaliranga akasomesa nga tusomesa French America, naye nga kasajja kali tukagala kavubuka kannaffe nga bakaita TW Saints. Abamu bamwagala nnyo ekiyitiridde, n'entambula ku ssomero n'ekyuka nga batambula nga TW Saints, lusajja lutono luwanvu bwe luti, tutambula nga Obama, tutambula Lugoma. Nakyewuunya okuyitawo emyaka, nensanga omwana omu ng'atambula, nemmanya nti oyo ogundi nankole namuli mabega ng'atambulira ddala. Wayise emyaka. Katonda ayagala tukole enkolagana naye. Yes. Tukole omukwano naye, tuleke ku bulungi bwe, atuwonye, atusonyiwe ebibi, atukolere bye tasobola kukola ki. Bw'abitukolera twagala kutambula nga ye, twagala kufaanana nga ye. Okwagala kwa Kristo kutuwaliriza. Tetubikola tufune obulamu, naye tubikola kubanga yatuwa obulamu. Tutambula nga ye, ng'omuvubuka oli bwe yakoopa TW Saints. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Obudde butuweddeko katusabe. Katonda ow'ekisa ekingi, Mukama w'emirembe, tukweyanziza kubanga obulungi bwo n'ekisa kyo tebirekera okujja gye tuli. Nolwekyo tusaba ekisa, emirembe, obulungi n'okwagala byongera okubeera naffe. Tutambulire mu bigere ebyo, otuwanguze ensi eno, tusikize eggulu. Obulungi bwo n'okwagala kubeerenga naffe mu maka gaffe, gye tutambulira, gye tukolera, na mu bintu byonna Katonda waffe nga tulaga ggwe. Ogulumizibwa weebwe ekitiibwa, otenderezebwa naffe tuweebwe omukisa oguva gy'oli. Kubanga tusabye n'okwegayira okuyita mu ggwe Yesu Kristo omulokozi waffe era Mukama waffe. Amen.